Popin Media. Katonda ngasulawa. Ono yalina mukazi we yawasa wali. Mu makage wali. Nagali amakadde agamujjemu amutadde ne mumapya. Oli yenanyini musajja. Ate nze yali omukulu amujje ne mugali amapya amutadde mukamakadde amutadde mumapya ge yali agamba nti anzimbidde. Nagaga muwadde amujje mu makadde amuziza amapya. Kati bwe bango bakuvunana kyolu. Tanjagala. Ninga kuzeddemu abaana. Tomwato mulabirira. Simanyi ebuzibu we yabujjangawa. Nyumba bajingo bamuje nalimu. Nentambula nengende wa mama mama ne mugamba mama ndikujja wano n'abaana mama yanga batuleta wano baana. Waliwo omukyala aliranye mama. Mu maaso ga mama era nga balinga ba Luganda ba mikwano baliranaganye nangamba tomugaba mwana. Nangamba jangu bira n'abaana omukadde yo nampe nyumba. Nembeera omwe n'abaana. Katozinge nyumba. Vema ngutu. Nenzira mu nyumba omwe. Nembera mu nyumba omwe era numba nga mu nyumba omwe. Kakati omukadde olumu ampulira nkayana naye nga yankeera ku makya kubeera nange yankeeranga ku makya. Kati abeera tuli mu nju omwe yanke amukadde awulira tukayana eri. Mukadde agamba ennyumba nagikuwa wekka. Ate ne bbaawe ayagala gy'abeeremu. Ate byebiki. Konta. Okutuusa mukadde ne we yangoba mu nju. Mukadde we yangoba mu nju. Najja ne ngamba mama jjajja kawana yangobye mu nyumba. Okutuusa bwe nagenda mu poloti eyo mama nangamba teme emisambya abantu ne bangana n'omusajja wamutangaseka go teme emisambya ozime mu poloti omukadde gye yabawa. Sajja yakwagala. Nenkwata mama yakwata enkoko bbiri n'azimba yalina ekibanja ono nengenda kitemamu emisambya ne mama nampa emisambya nengenda nenzimbamu akayumba kattaka. Mama nanyongera enkoko endala nenjitunda nenfuna yakuba akayumba ak'ettaka nembeera mu kayumba omwo. Kakati waliwo omusajja nga mwajja mukulu katolo ayingira kiro misana ajja kumakya nga mukazi we ali mu nnimiro. Ajja nga mukazi we yakyadde waba wali tajja wange. Kumasha? Ajja kumakya kukera kumakya ginanze ngenda. Nakuzaalamu abaana mu mbeera omwo. Yanzaalamu abaana mu mbeera tasula mu nyumba takola kitayina mu lugoye lwe takola ki. Ne sabuni tomulina gwoyozesa ne sabuni gwokunaaba tomulina kyokka olina abaana. 12 11 nga bukyawo. Abala mukazi we agenze mu nnimiro najja ewange. Abala mukazi we yatambudde n'alyoka ajja ewange. Nino lyali kukizibu nendyoka mbera zisawa ng'okizalya kuluma abaana mu mbeera bweti ate bwamaliza takuwa sabuni tamanyi nti oba olya tamanyi oba okola ki tewali ewaka wenyini nyini akayumba katuka tewali tooyi ne mugamba wakanga tewali tooyi ewakanga tewali tooyi bwe twamutuuka budde ne mugamba wakati wali tooyi yakwata abaana abakulu n'abanzijako budde bwasomesa Galilaya n'atwala abakulu n'andekera abato bwandekera abato nembeera ono mwenyini yasomesa Galilaya n'atwala abakulu n'andekera abato mu kayumba omwo mwandekera abato mu kayumba omwo waliwo omwami wamuyita Semitego nenkubira ku sisita wange omwesimu ne mugamba manyi Saala nti wakati wali tooyi kyokka antuteeka abaana abakulu antekedde abato nkola ntya Saala nangamba noonya omuntu akusimira ettooyi nanoonya omusajja wamuyita Semitego najja sima tooyi ewaka bwe nasima tooyi neggwa naye nga sente zizimbako tewali Saala namba sennya emitwalo gyali 3 nenga wa Semitego yalumba Semitego osima otya tooyi waka wange gwe yero n'omukazi bino nabiri nalumba Semitego najja nangamba omukole eki ne mugamba muleke ng'olyayo sapa ne mugamba mukole ki muleke nembeeraawo kakati okutuusa we nalemererwa embeera olwanzaddemu abaana mpeza 7 ankeera ku makya mu kayumba omwo nengenda wafaaza mukasa ye mwana mukulu w'ekigo ky'ekitimbwa nasooka tuukira musomesa w'ekigo ne mugamba musomesa njagala mpitire Saalongajje kuba yandeka mu nyumba nina abaana buli kimu kyonna tampa ate mbonabona bonyi mama wange yalinganga yanzaalamu abaana mama yampa sabbuuni sizaalangako omwana najja nti anzije mu ddwaliro wabula gamba kimu zaala tajjangako nti anzija mu ddwaliro oba emmere yiyo tewali zaala nnyo abaana gwonoomanya ojja kupakasa emindi ku kyalo nga bye bigambo bya ŋŋamba nentambula nengenda ewafaaza musomesa bamuyitanga Ensabire ne mugamba nsaba kompitira Saalongo bwe baamuyita yagamba tasobola kujja eyo okwagala tebakukaka musomesa genda oŋambire faaza okwagala tebakukaka omukazi namukoowa teyajja wafaaza nenguma nenva ewafaaza wenava ewafaaza nenkomawo bwe nakomawo nentambula nengende wasengawe sengawe amuyite tuogera asudde ndi mukayumba akayumba kagala kungwako katonya mwenyini yansula mutewali sabuni tewali kyakulya okutuusa nagenda wasengawe nempita ne mukulu Enule mutowe Enule asomesa mukono waliwo ne muyita tujje tugende tuogere ku nsonga ezo ye yagamba nze omukazi namukoowa mama mwagala mu mutwale mumpitira kiteyajja wasengawe sengawe nangamba Naalongo ddayo wako otuule okuuma abaana olifuna omusajja omulala naye kati kitubuuza nga twogera bwe tutyo omusajja omwagala nanti nze nkyakubuulire mbuze gweyo ngamba wano omusajja nandibadde mwagala nagezaako omwagala yagaana omusajja omwagala
okufuufu onoomwa ekitiibwa nsobola okimuwa kitegeeza wadde tokimuwa mbadde era nkimuwa otambudde tutuuse eno emyaka gigino 10 giyiseemu kati tutambudde 10 abaana basoma batya abaana abo yatuka obudde naŋŋamba yamanyiko abaana 3 yaŋŋamba manyi Nakamya manyi Andulu ne Waswa ne Kato naŋŋamba abasigadde gomanyi gye bawajja gomanyi gye wajja abaana bo nze sibamanyi abaana ne mbagamba oyo taata wamu n'atuula maaso makalu n'agamba Nakagwa kino kirabika bakizaalana mu balundi kyeru kino aleka yakizaala mu balundi kyeru balina kuba baddugavu nga ddibala babuli nembeerawo naye mukusika omugwa fiizi aziwayo taziwayo abaana basomera ku bugubi ninga wabategeeza nti nabategeeza taata wammwe wabula ono omuto owe15 ye ne kusawa yali abadde agamba siwuwe yamanyi mumulaba nfaanana kati ebizibu kasita bitweyongera tutandika okwegaana abaana ninga tubayi waffe kakati emmere yeeyimiridde etya kubanga okubeera nga tusijjaawo waka tekinzijja kuvunanyizibwa kuweereza mmere nze emmere tagimpeerezangako yampeerezaako emmere ng'akyaligalira yatwala abaana bange abo ne balima mmere gye baalimanga yagireeta n'agiteekanga ewa omukazi we n'ampeerezaako kuva bwe yava eggaliraaya nze mwennyini ngenda mu mafaamu ebbaali ne nnima emmere yange abaana bange gye bali mpangiseeyo ebisikosiko ne nnima kasooli abaana bange gwe bali tugenza oli mukakaalukanya emmere y'omulina era ngenda ebbaali n'ennyumba emusula mulina sheruta mulina ennyumba kaakati bwe tutuuka mweyandeka bwe tutuuka mu fida baamugamba omukazi omwagala oba nedda yagamba omukazi simwagala ne bamugamba nga wotomwagala muzimbire ennyumba akuumiremu abaana era nazimba ennyumba nenkuumiramu akati kitubuuza mada olwedde akuleseewo emyaka 20 egiyise essaawa zino olinga namwana eyirabirira waki otuuka ate okumunoonya essaawa zino takyalina ndasi za kitanda okusinza bumulaba ekitanda kyo kiyimidde kitya omwagala ku kitanda oba nedda kuba abakazi abajja wano bawaaba ebintu bingi nnyo muzeekagwa obimanyi naye tugenda okwetoloola musajja ne mukama namugamba towa abaana byetaago towa abaana byetaaga se mukama wange kampite mukulu kamya yatuwa ebintu namuyimbula n'omusawo tugenda okwetoola ku byekitanda tyawo wennyini nga wabadde ki ensonga ate nawakoze emyaka yasalira ekinana nti wakutuka ekitanda kyo omusajja omwetaagadde siwe kiri era waba akomyewo kitegeeza byonna birina obeeramu nati ate omusajja bwakomawo kubanga abakazi abasinga mwerabira omusajja newaba nga akwebasiza wano kasitabanga waali banga otambulira ku linnya lye abasajja bona betuyise wano tuyise oyo yeko nga kitegeeza waliwo betugenda okutereezaamu ebitonotono omusajja oyo asobole okubeerawo era nga nawe okukkiriza breakfast oba nanki just sapa tajja gisobola sapa ayinza okuba nga tajja gisobola ninga ate yagimwagaza naye ate nooli naye ngaayagala nate kakati oli ayinza omuwa sapa oba onagumira kyebamuwaddeko nze ndowooza nti ebintu tonotono ebyo naye webera kukakalukana emyaka 2 okubeerawo nange okunebaza okubeera nti okuletedde balo yali yabula emyaka 2 mwemeka egikoze ki egiyise ng'ate omwetaaga nnyo ku kitanda wano obadde obe otya